Mbakulisayo nate mu kawumulu ku ketuvaamu naye nga tukyali ku program ey'okunnyonnyola sharia, engeri gyebonamu, engeri gyekwata ku buli muntu, terina gwe yaleka mabega. Sharia eyogera ku buli nsonga ekwata ku muntu, kati ng'ey'okusinza tugyogeddeko, contract okuwanyisiganya bye tulina, nze bye nnina ng'ate omulala tabirina abyagala, tunawanyisiganyanga tutya? Kkubo lya kutunda, kkubo lya kugula, n'amakubo amalala agageefaanaanyiriza nga okupangisa. Eryo kkubo lyefaanaanyiriza okutunda n'okugula, era sharia yalikkiriza abantu bapangisa ebintu bya bannaabwe. Kyova olaba nti omuntu azimba ennyumba, omulala najja agipangisa n'amuwa ssente, omulala n'agula emmotoka, omulala n'apangisa emmotoka eyo emutambuze eŋŋendo ze. N'owa pikipiki bw'atyo ateekawo pikipiki ye, omulala n'agipangisa emutambuze eŋŋendo ze, kubanga okupangisa kufaanana okugula n'okutunda era kukkirizibwa. Okuwola nga tekuli interest, okwo sharia ekukkiriza. Era abantu bwe baba nga baagala okudduka ku supiidi ya yiriyiri mu byenfuna, bawolaŋŋane, naye okuwolaŋŋana okutaliimu interest. Singa okuwolaŋŋana okwo kubeerawo nga abantu abeewola tebabinikibwa na interest, ate nabo ne batuukiriza ne bazzaayo ekyo kye beewola, eggwanga liba lijja kuddukira ku supiidi ya yiriyiri mu byenfuna. Eggwanga ekirizza emabega butabeerawo ngeri ya kuwolagana. Ate oluusi bw'ebeerawo erimu okunyigiriza essayidi endala, oludda olulala, oludda lw'omuntu eyeewola lunyigirizibwa. Singa mu busuubuzi mu kuwanyisaganya ebyobugagga wabeerawo oludda olunyigirizibwa, obusuubuzi obwo tebutereera, tebutambula bulungi, era tebubeeramu mukisa okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo okuwola obusiraamu bwakukkiriza, ya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Mwabanga abakkiriza bwe mubanga muwolagana, buli omu awola munne, muwandiikanga n'ebiseera ne mubikkaanyaako ebyokusasuliraganako amabanja. Aya eyo mpanvu nnyo, yatandika na mulamwa gwa kuwolagana. Abantu bawolaŋŋane, naye okuwolagana okutaliiko kubinika bannaabwe na interest. Obusiraamu bwamanya nti omuntu tajja kusobola kuwangala yekka. Omwami tasobola kuwangala yekka nga tewali mukyala. Kati olina byeweetaaga ku mukyala, nga n'omukyala bw'alina byakwetaagako. Abaffe munaakimalanga ensolo bw'ekikola, munaakikolanga ensolo bw'ekikola, nti ennume bw'esanga enkazi erinnyira bulinyizi, omuntu wanjawulo talinga nsolo. Nedda, omuntu bw'aba mwami ng'alina omukyala gwe yeetaaze, ekkubo ly'okuwasa na kufumbirwa. Era okuwasa n'okufumbirwa si kw'abeeru bokka, ate era si kw'abaddugavu bokka, kw'abantu bonna. Okuva edda n'edda omuntu yatusooka mu nsi Adamu yawasa, era yawasa omukyala eyamanyikibwanga Hawa. Adamu ye yasooka, Allah n'atondayo omukyala ng'amujja mu lubirizi lwe,
yamanyikibwa nga Hawa yamuwasa n'omukyala n'afumbirwa. Naffe olwaleero tuli mu kuwasa, tuli mu kufumbirwa. Eyo enkola tejja kukoma ku mulembe gwaffe, ejja kugendera ddala mu maaso ne mu bannaffe ab'emirembe egijja bajja kusigala nga bawasa era nga bafumbirwa. Okuwasa n'okufumbirwa bibeerawo wakati wa mwami na mukyala. Omukyala n'omukyala tebafumbiriganwa, omwami n'omwami tebafumbiriganwa, nedda. Awo tuba tuvudde ku mulamwa, tuba tubuze. Omuntu ayitibwa omuntu n'amagezi ge ag'obuntu gamulagirira nti okuwasa kubeerawo wakati wa mwami na mukyala, so si mwami na mwami oba mukyala na mukyala. Ekyo obusiraamu bwakinnyonnyola omuntu mu shariya yaabwo, kuba shariya ge mateeka g'obusiraamu gannyonnyola omuntu nti bw'oba olina kyeweetaaze ng'oli mwami, olina kyeweetaaga ku mukyala, n'omukyala alina kyeyeetaaze ku mwami, mufumbiriganwe. Singa waba tewaliwo bibaziyiza kufumbiriganwa, mufumbiriganwe, muwasaŋŋane. Era shariya etuteekerawo ne engeri eneekakasaamu obufumbo, ze marriage certificates zemuwulira. Omuntu ng'agenda okuwasa, oyo abeera mwami, n'omukyala ng'agenda okufumbirwa. Mugezengako nnyo okufuna marriage certificate, kubanga eyongera okukakasa n'okunyweza obufumbo bwammwe n'okubukuma obutiribiri. Era singa buba buguddemu ensasagge, eyo marriage certificate yennyini eyo yebayamba okubeera nga mutaŋŋana, era yebayamba okubeera nga mugabana ebyo byemukoze mu bufumbo bwammwe. Muyinza okulemerera okubigabana nga temulina kikakasa nga mwafumbiriganwa. Ekikakasa nti abo bafumbo ye marriage certificate. Kati shariya etwanguyiriza nekkiriza ne marriage certificate zibeewo, yadde nga abantu nga beesigaŋŋanye basobola okuwasaŋŋana nga ne marriage certificate teriiwo, naye omulembe bwe gukyuka ng'obwesigwa bukendedde ng'amazima gaserebye, olwo marriage certificate teziba na buzibu kubeera nga ziwandiikibwa, omuntu afune obukakafu nti afumbiddwa gundi, era gundi awasizza muwala wa gundi. Shariya nebeera nga ebuna abantu. Ensonga eyokubiri, shariya ebuna abantu aba buli mutendera. Abakulu shariya eboogerako era ebalagirira ekyokukola. Abato shariya eboogerako era ebalagirira ekyokukola. Abaami eboogerako, abakyala eboogerako. Abali mu mulembe guno ogwaleero shariya eboogerako, n'abali mu mirembe egitukubye emabega era shariya eboogerako, so nga n'abanajja mu mirembe egy'omu maaso era shariya eboogerako. Etuuka n'okututegeeza nti obulamu bw'abantu bujja kutuuka ekiseera wano ku nsi buggweewo, ate abantu tugende tutandike obulamu obulala mu bifo ebirala nga si bya wano ku nsi. Ebyo byonna byonna shariya ebitulagirira. Tulina obulamu bwe tujja okuwangaala nga tuvudde wano ku nsi, kubanga eno ensi tewali agenda kugiremerako era tewali agenda kugiwangalirako emyaka n'ebisiibo. Buli muntu alina engerekebwa gye yagerekebwamu obulamu buno obw'ensi
ekiseera kituuka n'obuwummula abalala ne bajja. Naye omugeresi abantu bayagala bawangayire ku nsi eno bwe bali babaweddeyo agenda kugizingako. Oluvannyuma lw'okugizingako atukomyewo, naye nga tatukomerezaawo wano kuwangalirawo, nedda atukomyewo atutwale mu kifo ekirala. Eyo nno gye tugenda okuwangalira nga tuvudde wano ku nsi bifo bibiri, teri kyakusatu. Ekifo ekisooka ye jjana egenda okuwangalirwamu abaali abakozi ab'emirimu emirungi, abaakolanga Allah byayagala ne batambulira ku ndagiriro ye. Abakkiriza bagenda kuwangalira mu kifo ekiyitibwa jjana. Ffenna gye tusaba Allah agitutuuseemu. Waliyo ekifo ekirala ekiyitibwa omuliro oba geyeena, muliro gwa lweje, muliro mukambwe. Ekyo kigenda kuwangaliramu abajeemu, kigenda kuwangaliramu abatatambulira ku ndagiriro ya Allah, beegunjirawo ebyabwe ne bakola nga bwe baali nga balaba, so singa Allah Katonda waabwe bwe yabalagira bakole. Allah yabalagira basaale, bwe baba nga baagala okumusinza bayite mu kkubo lya kusaala. Naye abantu abamu bakwata amakubo malala nga basinza Allah g'ataateekawo. Bw'oba oteeseewo ekkubo Katonda ly'ataateekawo ery'okumusinza, bibyo tagenda kukusasula era agenda kukubonereza olw'okuba wamujeemera n'ova ku mulamwa gwe yassaawo. Kati shariya ebuna abantu bonna bonna. Kyova olaba nti erina ezimu ku zi aya ezitutegeeza nti ono nabbi eyasembayo Allah subhanahu wa ta'ala yamutumira abantu bonna bonna abaamulabako mu kiseera ng'akyali mulamu, ate n'abajja oluvannyuma abanaamusanga ng'awummudde ng'afudde, be baffe abaliwo olwaleero. Ffenna shariya etubuna era ffenna shariya etwogerako era ffenna shariya etulagirira, fe abakyaliwo n'abalala abanajja. Mu surati Al-A'raf aya 159 etugamba nti qul ya ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaikum jamia. Katonda yategeeza nabbi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ategeeza abantu nti mwe bantu mmwe, nze omubaka wa Katonda eri mmwe mwenna. Teriyo mubaka wa Katonda agenda kujja luvannyuma lwange. Nze omubaka wammwe mwenna abaliwo nga nange nkyaliwo mulamu, abanajja nga nze nvuddewo emirembe n'emirembe mpaka ensi eno lweriggwawo. Nze nabbi wammwe, nze asembayo, teri nabbi mulala. Kino kikulaga nti shariya ffenna abantu yatumalayo, terina gwe yalekayo. Shariya netunyonnyola ekyokusatu, netunyonnyola ebiseera. Ebiseera bino bizze bigoberagana, emyaka gizze gigoberagana, era tuli ku sipiidi yayiriyiri mu myaka gidduka. Oyinza okumala omwaka n'olowooza nti omaze mwezi gumu oba myezi ebiri oba esatu olw'enziruka gye giddukamu. Shariya etunyonnyola nti mmwe ebiseera, mmwe ng'abantu mulina ebiseera bya mirundi esatu. Ekiseera ekisooka mulina ekiseera nga mukyali ku migongo gy'abakitammwe, temunnaba kuvaayo, era bangi bakyali eyo ku migongo gy'abakitaabwe tebannavaayo. Ekyo kiseera abantu bakimalamu ebbanga lye batamanyi. Allah abatonda abaleeta yamanyi, ono ajja kumala ku mugongo gwa taata we ebbanga bwe riti,
ate ne taatawo nga tannaba kuleeta naawe oliko abakuli ku mugongo gwo n'omwana gwe batannaba kuzaala naye aliko abaana bagenda okuzaala bakyali ku mugongo gwe. obwo obudde bwe tumala ku migongo gy'abakitaffe Allah subhanahu wa ta'ala yabutegeera yekka, ffe tebutubumanyi kubanga ffe bingi nnyo byetutamanyi, byetumanyiko bye bitono mu biseera byetutamanyi tetusobola kubitegeera. Olaba n'ebiseera ebyatuyitako si byonna tetubimanyi, kubanga waliyo ne ebigwawo mu biseera ebyayita ne tubibuusa amaaso ne tutabirikodinga ne tubyerabira, bagenda okubitukujjukiza nga twamala dde okubyerabira. Fe abantu tuli beerabize, fe abantu tumanyi kitono. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ebiseera abantu bemala ku migongo gy'abakitaabwe. Ekyo kiseera gyekiri. Kati nze aliwo olwaleero ekyo nakimala, naawe ompuliriza ekyo ekiseera wakimala wakivaamu. Kati tulina ekiseera ekirala kyekino olwaleero kyetulina, tuli kuwangaala olwaleero, tukyali mu balamu. Twebaza Allah atuwadde omukisa ogw'okubeera nga tukyali balamu. Ogwo omukisa Allah gugaba bugabi. Tumwebaza olw'obulamu bw'atuwa, tumwebaza okuba nga akyatuleseewo, tukyayogera, tukyatambula, tukyetuusaako bye twagala. Ekyo ekiseera tukirina, naye obadde okimanyi nti nakyo kijja kutuuka ekiseera kikome kiggweewo, ate tutandike ekiseera ekirala kyekisembayo. Hayatu barzakhiya egendera ddala mpaka ku lunaku lwa nkomerero, ate tugenda kubeera mu bulamu obulala obutaggwaawo okusinziira nga byatunyonyolwa era nga byawandiikibwa. Tulina olunaku olw'enkomerero, luyitibwa lwa nkomerero kubanga tegenda kubeerayo ate olunaku lulala oba nnaku ndala. Lwero lwe lwokka olusembayo, naye lugenda kubeera lugazi, lugenda kubeera luwanvu. Terumanyi mu nnaku za wano ku nsi zetuwangaala, terumanyi mu myaka gya wano ku nsi gyetuwangaala. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala yalututegeezaako mu Qur'ani nti olunaku lw'enkomerero lumu bwe luti, bwe oyagala okumanya obuwanvu bwalwo obala emyaka 50,000 sana. 50,000 sana, emyaka 50,000 gye gyenkanankana n'olunaku olumu bwe luti, olunaku z'enkomerero. Ne weewonye emyaka 50,000 tetusobola kugiwangaala ffe bantu kinnoomu wano ku nsi. Awamu n'ekyo waliyo obulamu obulala bwe tugenda okuwangaala nga buwanvu nnyo tebumanyi mu nnaku zino ez'oku nsi. Shariya byonna ebitunyonnyola ebiseera byaffe nga tetunnaba kujja, nga tumaze okujja, ate eyo gye tulaga bwe tunaba wano tuvuddewo, byonna byonna shariya ebitunyonnyola. Ekisembayo shariya etunyonnyola ku bintu bye tulabako n'amaaso gaffe, so nga ate birala tetubiraba n'amaaso. Waliwo bye tusobola okulaba n'amaaso ebiri hard, naye waliwo bye tutasobola kulaba n'amaaso gaffe ebiri soft. Nnaku zino abantu kye bajje bategeere nti waliyo ebintu ebiri soft. Oluvannyuma lw'okukola kompyuta, nga kompyuta erina hardware erina software, kompyuta erina ebintu bye tulabako n'amaaso gaffe nga kati screen oba monitor tukirabako, ekitulaga ebiri mu kompyuta, olutambi olwo ekyo tukiraba kiri hardware. Kompyuta netulaga era ebintu ebyo nga biri hardware, kati nga amapeesa getuyambisa agaliko ennyukuta zetuyingiza mu kompyuta ne zivaamu ekigambo, ebigambo ne byegattagatta ne bivaamu sentence number, ne yegattagatta nekola paragraph, ne byegattagatta ne bikola page. Amapeesa tugalaba kuba gali hard. Kati ne shariya etutegeeza nti waliyo mwe ng'abantu ebintu ebiri hard bimujja okulaba era nga musobola n'obikwatako. Nga kati boolaba emmere eri hard tugirabako era tusobola ogikwatako. Amazzi tugalaba tusobola ogakwatako.
ensozi, amayinja tubiraba, emiti tubiraba, ensolo tuziraba, ebinyonyi tubiraba, ebiwuka nabyo tubiraba. Ebyo byonna bitulabako kyaliyo ebitunyonnyola gyebiri, naye ate okimanyi nti ate waliyo byetutalabangako, tetusobola kubiraba awamu n'okubanga gyebiri. Kakati bamalayika bitonde mu bitonde bya Allah yabitunyonnyola, era biri eyo bikola emirimu ffe gye tutasobola kukola, kuba bamalayika abamu bebatufuwamu emyoyo ne tulamuka, abalala ne batugyamu emyoyo ne tufa ne tuwummula. Abo gye bali ani kuffe yabalabako, tetubalabangako awamu n'okubanga gye bali, era emirimu gyabwe bagikolera ddala mu software nga ffe tetulaba, kubanga tetubalaba, n'emirimu gye bakola tetusobola kugiraba n'amaaso gaffe, ate nga mirimu minene nnyo. Kati bamalayika tetubalabangako gye bali, emizimu n'emisambwa teriyo muntu n'omu yalaba ku musambwa, yalaba ku muzimu, yalaba ku jjini. Awo n'okubanga gye biri, emisambwa gibeerayo, emizimu gye giri, amajjini gye gali. Emisambwa ino mu Luganda, emizimu mu bitundu ebirala ne mu Luganda, amajjini e Buwarabu. Ebyo ebitonde tetubirabangako, awo n'okubanga gye biri. N'emyoyo Allah gyatufuuwamu nga atuma bamalayika, emyoyo ani yagulabako? Tetugirabangako. Nze gwange sigulabangako, nkakasa nga naawe andaba era awulira ampuliriza, tolabanga ku kiyitibwa mwoyo, naye nga gye guli. Olaba n'ebintu kati bye tuvumbudde ffe bennyini nga ffe tubyevumbulidde, waliyo bye tutalabangako. Kati ng'amasannyalaze tulaba bulabi impact y'amasannyalaze, naye essannyalaze tusobola ndirabako n'amaaso go. Tulina ebiwuka bacterias ezimu nga tosobola ziraba n'amaaso go, omala kubeera na microscope, ekyuma ekiraba ebyekwesi gwe byotasobola kulaba n'amaaso go. Ebyo byonna shariya ebitunyonnyola n'etugamba nti bannaye temweyibaala kubanga bimulaba bingi, naye waliwo byemutalabangako nabyo bingi. Kati n'ebyetugenda okulaba nga shariya etutegeeza nti biri mu biseera bya mu maaso, kati ng'ejjana ekulukutira wansi waayo emigga, tetugirabangako, gyeri naye tetugirabangako. Era shariya teyakwatibwa nsonyi kutubuulira bye tutalabangako, ng'ebimu weebiri ng'ate n'ebirala tujja kubyerabirako oluvannyuma nga tuvudde wano ku nsi. Olaba ne Katonda waffe yatuleeta ku nsi tetumulabangako, awo n'okubanga gyali tetumulabangako. Byonna shariya ebitunyonnyola bye tusobola okulabako n'amaaso gaffe, ne tukwatako n'emikono gyaffe bwe tuti, shariya ebitunyonnyola. So nga ate ebirala gyebiri bye tutalabangako, tujja kutuusa ekiseera tubirabeko insha Allah, era tubikwateko n'amaaso n'emikono gyaffe eyo gye tulaga mu biseera by'omu maaso. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okututegeeza ebikwatagana ku shariya n'omuntu, kubanga shariya n'omuntu nga bwe nabagamba olubereberye birongo. Olaba shariya olabawo muntu. Shariya yajja kulagirira muntu, shariya yajja kusomesa muntu, shariya yajja kubangula muntu. Saba Allah abitutegeeze, abitusomese era tubitegeere bulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala byonna bituze tuyigako atugase nabyo era tusasulemu empeera. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okutuwangaliza ku busiraamu bwaffe, ne bw'alibanga atuusiza ekiseera ekyokutuwummuza atuwummuze nga tuli bakkiriza. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.